President Museveni ayine kintu kiyakola nja kigende ku record. President Museveni alwanidde mu Buganda yamu seconding okusinga nnyo kuba ne Mutebi twalina ye kabaka. Buganda amakulu yamulera ate naye tayinza kulwabira yalwana tayinza kulwabira President Museveni kubanga naye mu lutalo yalimu omutanda katale kamese otwase kumulabira era bwe yajjanga obuwunga bwamata n'engoyi zino eza jini zino olumo olutwafunanga ne tumanya nti yasuddewo abantu abali Katonga abasirikale twalina abayi Katonga nga wali ne muganda wange ono Kayanja kuba twali Katonga nga fena tu masagenti ne Kayanja ono ku Katonga wano Katonga Kayanja wembule twali naye mu fisi battalion fena nga masagenti Katonga eri Kayanja era nali nfudde naye nakamula binaku ezo namugamba nti njala nkujjukize namusanga kupapa ko ne muganda wange nkujjukize twali fena twali tufiridaawo awali ekifaananyi kya Museveni wenyini ne Gaddafi awo we bali inkoirese ekikompole kyali kituddidde awo munfeemu bati batuguze kubanga balina sente olide bagende bamutebire baba wa sente bagula buli wano tugenda kudda mu program endala jagala wonzike mu kawo. Yes please knowledge bagamba twalikoze tutya President Museveni nze musaba ebintu biri wano byonna abiraba genda mu Lwera omusenyu bagujje ennyanja bagiyingidde yonna batwala omusenyu. President Museveni abamanyi wayita ngadde lwakitula gende wali Kakande wakoze omuchere wonna wayita abimanyi olide ebyo nebyo nakutwa bagala okusanyawo ebitogo byonna byolaba neyo lubiji olida bamusensera mpola era mpira bete anyowa no sema mwamitanga mama mabira ate namana achuka kuli kweli amunkwe nagenda mwena alemu kati ngunja kulwanyisa abannema anyagwa agenda okujjawo amanyi ayogera mu kintu kyobote wano bote bali bakanze program batujje wano bateke mu bifebera myaka ebiri bakala moja olida mugenda okudda myaka ebiri ng'akoze ng'ebya Nyerere byakoleyo simanyi mu Bujama village eyo mu Tanzania mugenda okudda nunga batwala wodda awali awamwe ebyo nda program kati nze nda President Museveni akyagenda kubigendera byobote naye nga ndaba nti ayinza okumaliriza obubi mu Uganda wano n'olwekyo nze gende kala moja mbade nakapiripiriti olide osanga nti wano wa mama Janet emiti gigenda paka eyo walonje basemba famu za muwogo motoka za UCZ eyo tata za UCZ eyo zisomba amazi zifukirira kwegamba waliwo olukwe oli wano mu Uganda mutanda akutegeera nga tujja kumaliriza nze mbagamba President Museveni mwana ava ku ntebe we are in a big problem here amajje tegateredde police tateredde abantu benyini bali mu kwemulugunya sente z'omusolo zibiddwa babiraba omuntu abba ne bamukomyawo encha ne bamukweka encha ne bamuza mu posti why echettaka President Museveni ade ku tebo batulene kabaka ebintu byobote aleme bitambulirako Yesu alina akagero ke yagamba Yesu nti wekitukidde kunze omuti omubisi wekinatuka kumwe emikalu kati Buganda bana ajijjako ettaka kati mwe abanyolo abasoga bagenda kumenya mu jjenje kalu ebikado kakati era President Museveni ensobe giyakola kati President Museveni takyayinza kwogera kigambo nti obote yajjako obwakabaka yete talumbyo bwagundi obwekasese President Museveni yakola ensobi y'amaanyi nze mbadde sikyalina kyemmanja President Museveni nga bwetuli ettaka lyaffe eri mba sikyamubanja bino byabanabbanja bino President tuyambe bino byempuli abataxi bebayogera tuyambe nga byaki nze mbadde sinyina nekyenyinza kwogera. Okay, right, bana flash letter Uganda munsi ngana damu emikono za fabali BBC Bungereza abali mu America abali mu Indonesia abali mu Jamaica abali mu Italy abali mu zino kutwaliza wamu. We are very happy to be with you once again. Eranga bitabasubiza nti twasala okusigala nga tubaweereza buli nsonga buli kasonda we tuli okuba tusako amawulire abantu abenjawula ababasanyusa ate ababoesanyu abababo ebigambo bibazaamu essuubi nti after today there is tomorrow. Niyo mukimanyiti abantu abasinga tebatakwa na tomorrow nako baba tumenti no is boli olwali abagamba nalidde nebigwawo ebito should know there is tomorrow for tomorrow. So for that reason olwalero kwe tuli the flash channel Uganda nayo tabasubiza nti tuliwo kubaweereza mu different versions ate mugenda kusanga mutufuna mu different areas. Twina ne website efu page twaguddewo tubasa mujetanire mujafunako amawulire agenjawulo ebigambo ebyenjawulo abantu abenjawulo okubeera wamu
nolwese lunaku lwa leero waliwo omukutu gwe tulina www.theflashlight.ug.com www.theflashlight.ug.com. That is our new website. Chali omukutu ogwo ogusangayo ojja gusangayo abamukumi mugenda kusangayo even ekitabu kya Sergeant Jita, one of the younger soldiers. Mujja sanga with some pages babu totwogera ng'ebigambo ebimu magazine tutandise giwandiika ekitabu tutandise kiwandiika naye ate omukama mulungi nnyo nti bule lukya ate tufunayo omuntu omulala era atwegattako n'abamu ku ebyo ebigambo ebituzimba. Mujja kwebuuza lwaki ntudde mbasajja bano abamu bayite kugamba sina level oba bayite ba major oba ba general nange simanyi kuba okusinziira gyenvudu gy'abaana abakulu bano ya tabbo nnyo ate nga ya ssanyu. Ono Sergeant Jita apart from his history mugimanyikoko ate waliwo n'omulala yanga soja abamu ku abo abaatokose akantu abaatokose enkebete naye nga muli balamu ne muva mu nsonga muli balamu bannange mujja kwewonya nti nno abantu kika kino bakyaliyo. Kaka twebuuza singa eno gavumenti eba teriiwo abaani abagenda otunyumiza nti nno waayi ebintu bino byaliwo baatuwambako twalwana twagenda mu nsiko bakyaliyo abaana abato ate musaayi muto. Ekituufu mwebale kwekuuma bakulu Jita amunono mwebale manyirira naye abamu bannammwe batwalwana abamu bali ku street batunda menvu abamu bali mu bujjuba babonaabona mwe mwavaawo okutuuka ku eno level temukyalimunyirira. Tetujja kulonzalonza tugenda otandikiraawo kansooke n'omukulu Sergeant abalamuseeko tujje kwona omukulu tulabe olwa tugenda kwogeramu rubber doba style tugenda kulira gyenvudde wono wajje tudda mubadde muteesa mutya bayanga sojja bonna bakyaliyo oba mweka basigalayo batugenda okutambulira ku mukulu gwaffe. Jeta sooka buze kuba tulaba bannayuganda mwenna mbalamusizza Baganda baffe abali mu nsi z'ebweru nga Canada, Boston, London, Australia, Denmark, abali mu nsi za Buwalabu, abali mu Sudan, Congo, Kenya, Uganda, Rwanda ne Tanzania. Nti tubawo ebyo ebimu byafaayo na ssuubi kiri twagala okubazzaamu kubanga tulina olugendo ffe tukyalina olugendo olutambula sigamba nti olwokuba twakoma oba abateeya nti tulinza okukomawo no we still have another journey tumanyiwo nawagiriraga tumanyiwo sikanaffe natutegeere nti ffe tujje bali kubanga balese abo balowooza nti bajja kukolera eggwanga ero kyekitusuza n'olunaku olwaleero tubannyonnyole abali ebweru mutuwulire abali mu Uganda mutuwulire ne bakama baffe betwajja nabo mutuwulire nti tukyasobola okwogera. Nze Sergeant Jita Kadogo child soldier. Kyekyo Sergeant Jita child soldier ono ye baddange sebo muza kuba tulaba galimundezo banakuddako bulungi soko zijjeko mumulabe tulina ekintu twakozesanga kamando omulungi sebo nga tasobola kugenda ku parade n'abajja n'abagamba mu kusaawa kulupande mu kusaawa ate nagamba weka muyimbo ate nga kyekyo ng'oli ku mukusaawa tusobola kuweka muyimbo kyeki okuyimba digida kyakala ng'oli ku mukusaawa omugusa gwe okumu mukusaawa oba oyimiridde nga tewengokoza boti enaga weka muyimbo ate oba kiti kanzi ngumu tuliyo fanya ngo oli bwoti okanyage akati kamando omulungi esebo agamba mugusawa mugupande legeza mwili Wandage kakati kozi niki nemba libakutaba nedda kubanti kale nze kantekeke yange jakeyo kati wano ndi kumugusawa wali kumugusawa mugupande legeza mwili kakati maski ni maski kanji producer soko demaka kuti sokola kantu ako kamera zikole bulunja sasa kati
miko kwa mugusawa yeno ogitaddeko amateka ga covid ndi ku mugusawa kyekyo oyo tibwabula oyogedde mugupande legeza muyi weka muyimba kati legeza tulabe awologeza legereza ddala tweka ddala wansi mask etambule n'enseko ngamba etambule wano wansi wano kakati kakati naye kakati woba nga muri kunankani nga oli cooperation oteka kuba stand by class 1 oligira watu ngozizayo so nkulamusiza sewo tuyanziza sewo natukwaniriza ku mukutu the flashlight channel Uganda amanya gange bampita second lieutenant oba lieutenant Baziriyo Senjala Kibirango namma abaganda agamba ali bangi mu nsiko abaganda twali bangi bali Bagy'eyo mu musanvu twali abaganda okusinga majority esinga twali baganda era fekadi twagendanga mu platoons oba sections ngoyinza okusangamu amawanga amalanga abantu bana mu section yalinga y'abantu 13 15 ningo osangamu abantu amawanga mala Banyarwanda Banyankolinga bana twalingamu tulina abaluuli Banyolo Bakyebwe batwe Abanyolo nga tubatwalanga Baganda tetweyawulanga era tebyaliyo mu nsiko byali bize byajja wano online yes byajja wano bino byawuliranga Kabalega lega Kabalega byali bize nga n'abaganda bakakuteekawo mwaka batya ezo nga tutandise zireeta kwe kuzijjawo amawanga gaali gajja ne kwekuleta battalion zino mwalimu Kabalega nga n'abaganda bagala kukola mwanga battalion nga bagala kuleta mwanga twali tulina Kamanda Sonko yafa yalinga katale ka mese nnyo katale ka mese nakaseke nenda lweyiso ono yennyini nga nalesi mwava nayo okuva katale ka mese nalweyiso akati Kamanda Sonko era mumanyi bulungi oyo Kamanda Sonko bali baleeta ekiteeso nga naffe nga abaganda bala kuleta mwanga era bamuleeta bali Kabalega mwanga na bikine bigenderawo ne bamuteesa balize kati battalion ezo nezijja twali tulinawo kabamba 50 waliwo Kabalega waliwo Mundulane kabamba 50 n'endala ezaaliwo zaali ziriwo battalion nga musanvu byalinga bikosi maalumu bikosi maalumu byalingawo akati nga sinagenda wala tuzze ku mulamwa wawe tugenda waje tuvudde wawe tugenda weewaawo nze kisinga okunnuma fenga abantu abaaliwo okuva edda nadduli ate okukozesa ebyakasaka bingi nnyo bye twatambuliramu okujja okutuuka wano mukasaka era nga eggwanga lino tutambulidde wamu nze juzi tagera nendaba mukama wange president ng'ayogera nga munyiivu nnyo ku Mayiroland neŋŋamba ono abadde ki nagenze okulaba kabaka naye ngaga nti bano abaagala boogera ku ttaka ery'abala nga tebalyogerako mu butuufu yabadde mutuufu dindako ku omukulembeze gwange olali ayogera juzi yayogera ku Mayiroland ye nga ajogerako atya ng'agivoola Mayiroland eno akati ffe ng'abalabi nze ekimpadde omukisa njagala muleete ababaka ba parliament njagala kuva n'ababaka ba parliament abava ekiboga kyankwanzi nzizeeko abeebuweekula nga tuli mu Buganda nzizeeko abeebuweekula Mitiyana kugamba tugende nga tuleeta constituency ng'oleeta ababaka ba parliament kuba nze nga ku byettaka nja kutandikira kyankwanzi we nasookera okulaba waje tuva waje tugenda ffe nga tumaze okuyingira wano nga tuzze wano tuvudde katale ka mmese bamaze otugabanya okugawanya koyi nze nava mu kabamba 50 ne tugenda mu 5th battalion eya Steven Kasaka yali commanding officer waffe dindako nga tonatuuka eyo yonna
ensi yali etaze okumanya koka history preamble jenvuddewo gwe myaka emeka ono yajali 12 ate gwe ina myaka emeka woyingira mu kasaka nze nali mu myaka nga 13 enjawulo zino era mwena mwagendayo nga temunaba kutuuka 14 olwo ani ogendayo otya nze okugendayo kwange waliwo omusajja bamuyita kibebbere si ono gwe twayimbako kibebbere kibebbere oyo yali musaveya nga wattaka yali musajja wa UPC nnyo wobote kati kina bayali 82 83 kubanga mubatukwatirawo nga bamaze okuba olukuŋŋaana wano okuggulawo ttaawo lya katimba lye bayita ettaawo lya katimba wano ku basi z'Abaganda kati nga bamaze okuggulawo awo oyita ojjoko bayali baaziriyo yajja n'ayogera kubanga Sempanji yategeka omukolo gwonna muzeeyi wange yaliko abantu waliwo kansala yava saidi eyo Kakiri n'agamba mukama wange tye ekiri ena abasirikale batuyingirira abasirikale bakwata bakazi baffe omusajja yamuddamu nti ente ogiraba nti bw'osimba ebinyeebwa yali oyita ojoko bw'osimba ebinyeebwa n'osimba n'amalagala ente esinga kwagala ki malagala naye n'ebinyeebwa bino ejje ebiriisa ebigere kati bano abasirikale bajje banoonya malagala ne bonooneramu nebiki n'ebinyeebwa be bakazi bamwe beogamba kati mwe kye muba mukola amalagala mwogera amalagala gye gali boogera abayekera gye bali kati abantu bonna ne bawulira wali owuliddeko President Museveni ngaze nga awadde ebiragiro abantu bonna ne basirika sajja nga kambuwadde abaaliwo bonna bwana aliwo ndi mwana muto awo ku basi z'Abaganda enyonyi eziyita mu bbanga nga zino eziyita ekololo bunyonyi buyita mu bbanga bunyweze byokwerinda bantu batuli busy bulijjo tunula basirikale bambadde ekyekerwa AK-47 ziri zalinga self loading zebaali balina gesiri nga zerodinga zokka otulya abasirikale manga ziri 6 buluneti azambadde wano ekisipi zijjudde wano zonna ne wansi omusirikale omwe alina buluneti nga 10 ate nga muwanvu bati akati wetwatunulwa omusajja nga amaze okwogera ebyo naga nti twesibe bbiri bandag binembo tatuli mukusaka bino bwenagenda mu Owino bwenagenda mu Owino banzibirayo muzeeyi wange yali ampadde ssente ngende mu kyalo banzibirayo ssente zaali siringi 4 emitwalo oba singi bino oba sikyajjukira oba 10 bwali bwa mutwalo 4 bwe banzibirayo awo ne banzibirayo awo omutwalo gwaliwo ebiseera ebyo gwali bwa mutwalo oba 10 sijjajjukira zalinga 10 oba bwe bito sikyajjukira kakati nalina nyambadde katisaati ka Joseph yazijja yazijja kakati ne mugamba nti mbadde ngenda mu kyalo sinawo ssente nanzirizayo ssente bakutwalya ssente meka ne mubuulya nanziriza singi 13 kyoliko omubbi wamulaba yali musajja muvubuka mu Nyankole naye yanyamba nnyo namperekera nampisa mu kalitunsi awo wayita ku Saafi awo ne bampisa waliwo kasasira awo nampisa bwatyo nantwala ekatuwe nali ngenda gwe nali ngenda naye yali awo ku ttaawo lya musajja bamuyitanga oba Kibirigo baba bamuyita Kamya sikyajjukira twali tugenda naye awo olinga wasula twali tulina amakutiya g'emmwanyi nga twagatadde awo nga tugatwala ku leerwe namperekera anjijeko ssente naye namperekera okumpisa mu bannaabwe mbayite mu bulungi zino sente zisigaze namperekera yali mulungi nnyo yamperekera yakuyamba kyaliko obubbi bwavadde ne mu Owino ne mu biseera nga mukyali babbebi kakati abantu awo akacyakalano katandika abantu oda giyawa abasirikale bafuna amaanyi ne batandika okugomoka eyo kakati emmwanyi abantu abali balina emmwanyi nzirayo kukuyingira kwange abaali balina emmwanyi ne batandika okuzitunda kati Kibebbere yagaba muzeeyi kubanga baali bataddeku abali namayumba wali omusajja gwe baali bayita Kibebbere
nga yowe gombolo ya namayumba bali bamutadde mu Nyankole n'agamba muzeeyi wange nti kiri ene abantu batunda emmwanyi mujje mugule emmwanyi wa muzeeyi wange yali mu West Mengo growers era mu mmwanyi muzeeyi wange muzeeyi wange yalimu ebyobufuzi yali musajja wa Kabaka wa gombolo okuva emabega yava Masaka eyo ne bamutwalayo ku magombolo ageye Bunyoro nga gagenda n'abeerayo mpaka kujja n'awumuli eyo gye bayita mu Kiganda nakati nzaawo olunaku olwo nengenda nenkoma we nagendayo nentwala amakutiya muzeeyi yali atutumye tukoma weeno muzeeyi yanga nti mulina kugenda waliwo ekiri eno te mugende muno n'emmwanyi twatwala emmotoka 2 faabu ne tata eyo twagiyitanga 310 nkyagijjukira 310 ne tutwala faabu ne tata twazitwala ne tugenda tutuuka enamayumba twasangawo omwami ng'atulinze ne tugenda gye bayita ekikubampanga neeyo munda ne tutikka emmwanyi ne batikka emmwanyi wali omusajja bamuyitanga Katongole ogenda ekikubampanga ekikubampanga notikkayo emmwanyi newalezirani waliwo netwatikka emmwanyi bantu banjawulo nekukikaayo emmwanyi twali tukomoosaamu eno nga tugenda mu 10 twasanga abasirikale batukwatira bajjako amatundubaali tugenda ate batoloojeteeki tugende ne babeka bannamayumba ngeebaali walitugenda mu kibiri twabeera ne batuteeko myaka gya 13 era omusajja yasooka okukwata kakolera baali bamuyita byalubanga abeerako nnyo naye oluvannyuma baali bamuyita batuteeka omu n'abalala batuteeka omu tulangayo omwo andaaki batuteeka mu andaaki baali batuteeka andaaki bakulu natangirira eso kyekinyumyako kakati nze natolokayo nga mazindi ate Kadogo natoloka nenkomawo kati bwe natoloka okukomawo natoloka n'omusajja baali babita namugjako jake nga simanyi nti yamanye katogimugyako otya najambala natugenda okunona emmere ebbaali saidi ebbaali nga tugenda okunona emmere natugenda okunona emmere nengimugjako kati we nagimugjako nenjambala nga nze nakoze pulani yange ekutoloka nalina obugatto bwa Joseph bwamasanda bwa Joseph bucacacca bwalinga bwamasanda waliwo omwana yajamumalina natoloka nengenda nawe tomajje watambula nensalo nengenda eyo nentambula nengwa mu luguudo nenjijayo okufuna kuyitayo nebandagiryeyo nayita wala nagenda bwetyo olwo oli mukutoloka katonda kakiri eyo najjukira omumakazi okuganda obawo nensala ate nagenda okulaba nganzirayo eni mabega era nenfuna omwami eyanyambako kagaali gavamunona mmere netugenda fena nantwala paka nensomoka ali njagala kugenda geza era nayitaawo negenda paka ekako olina nakaswetako kali nakasweta naye nga simanyi kyali sineyambaye kati bwe twatuuka eyo nga bwe twali abato nga abasirikale tukyagambwako olwo nga ninga omujaasi amaze emyaka emeka naye nga gyali myezi emeka gyali myezi eki novayo nga okuguwadde nga kakati twatandikiraawo okwetandika okwekoleramu abavubuka era nze eggombolo y'omu Kiganda gye bayita ekamusene abandaba ku luzimbe lwa nayina muganda wange naye nga yatolokayo naye nga ali musirikale wa mini ng'alina kulumeti era alina kulumeti bayita tutasi twamukwata twagenda mu nyumba netugamba nti omwami tumuwagala tunonye ennyumba nga taliimu nga tetumulaba so nga asitamye mu nsonda nga asitamye mu kawempe k'emmere akawempe kebajulya mwe yasitama waani netugamba omusajja nga taliimu ate batugambye ayingidde nti simanyi bafuna emmanju naye tugamba nti akawempe akatadde mu nsonda akasitamye getokajja mugaye bannange
yali amanyite ekiri twagenda naye twalinda obutene buziba tumutwala twayiteeyo bulera tugenda makubo mangi getwayitemu tetugende obayitawa Kituuma netugenda paka Kasejjere netumutwala okugenda wana basikala emyanza okwalimu n'abasajja Baganda netutwala babiri omuyagana yerwaze netumuleka netutwala emuntu ezitwagenda nazo ni mukiganda balina abantu abatuyambako era njala kwebaza famire ya muzeeyi ali awo mu Kiganda kunerabira muzeeyi yafa muzeeyi Kabaalu mu kitaawo wa Kabaalu kati alina omubaka wa parliament gwe bayita famire ya Kesi Kabaalu naye wali omuzeeyi mu Kiganda yafa yali akamukira muzeeyi yali atuyita mu bya Buganda kubanga bali mu bya Buganda tugenda kukwatanga nebaza n'enkuba ejja yali mukamu nikase bwembe nenebaza omusajja yali awo eyatuyambanga nga twekwekawo mu nyumba ye taata wa Asa twekalamba muzeeyi Idrisa twajjanga ewuwe ku kiyungu awo n'agamba tikatena atuteeka mu kiyungu n'abaana bebaza n'agenda kusinde katale n'atubala nti walungi netugenda muzeeyi Idrisa yatuyamba ekyo kyakabi nnyo webale kwebaza abantu taita kyebamuwa netubaza omukyala yali atatewe ekisabo mu Kiganda bamuyitanga Madina twakuŋŋaaniranga ekisabo nga twakuŋŋaaniranga ewa Madina taita kyebamuwa ne famire ye waali ani yali supposed omuwa yali mubadde yafa gavumenti erina abantu bebonyabonyeza bangi eyo kale kakati waliwo n'enkuba ejja naye yali alinawo essabo waliwo omusajja mukulu ye twagendanga bo gye baasamiriranga ekyasampawo wa muzeeyi Kafeero naye abantu nga tebamanyi kati ffe ne tubaga nti muzeeyi ffe tetujja kusamira ffe tujja kukwata mmundu ne batuga nti tubasabidde era baatuyamba nnyo twakuluutinga abaana ekamuseenene myaka 14 13 gikuluutinga 83 kamuseenene byonna yonna nga bayekera nga tetukiriza musirikale wa mundu wamagye kuyitayo era nga mundu tubanoonya ate muli buvubuka nga tuli bavubuka bannange okwata kwange oluvannyuma ennyo 8 yali mwena nga nzizeeyo abamagye g'obute galutwa yayita najja baali bavudde Sudaani nga babaleese okukuuma emirembe nga ffe tuli e Somalia nenkwata abasajja abo era emmundu nazitwala ndaziyisa mu Kiganda bayizawo olwo twali tumaze okujja nawo nekizibawo bajja bulungi nnyo omugenzi Drago wajja naye yeyajja ne banyongera emundu 6 n'abasirikale nensigala mu Kiganda n'abaana olutokatanga nina abasirikale nga makuganda otwe komanda nze kamanda myaka 10 olungenze olwo nali mu myaka 16-17 nega kamanda kyokola kati yinza okuyingira kwange nakola omulimu munene naye mabega yonna gye twava mu magye nate manya abasajja ano bafunanidde oba oli asimu eno neyigira neno neyigirawo so kakati olwaleero tugenda kabaka yali mu nsiko nasobola okulaba kabaka Mutebi ekatale ka mmese kabaka Mutebi nga tunaba kugenda awo ewa kabaka awo toyanziza yeyo history we entambula nga bwe wayingira mu system eyo omuntu gwe badde ne program naye munanga osajja ndokutawo kakati awo katugendeke ewa Sergeant Gita ye atuli kyali kitya tutakola program vis-a-vis sigenda yogera bakujeko kakati maliza nomutugegera naye kale yali wana masanafu okay kati tujja mulaba kakati tuleto Sergeant Gita ate gwe eyo katono twetaaga tufune the way forward
no ngamba gwe osobola kwata simu ayo kamuleke kamalirize njagala nga tonadde wa sergeant jita mbadde nkumenyera olutalo ngoyo lwajja ngoyo lwaliwo nga sinatoka ku bato yenyini bwe twatambula okulwana era nze nebaza nnyo amagye ga Lutwa gatutikira omulimo munene nnyo okuwamba Obote kubanga Obote yali alinako ensi ezeetoolodde nga zimuwa obuyambi nga Tanzania n'awalala yali president nga ali mu buyinza nga yali aluddewo kati bali abasajja b'engeri gye baamuwamba gali amawanga gaggwamu amaanyi naye kati amagye ge bamwewambidde kakati awo ne tumuvinga ne tuggala buli nsalo zonna owulidde era muzeeyi yayambirwa nnyo nga Lutwa awambye muzaiti babulwa Museveni si yeyawamba Obote Lutwa yeyawamba Obote era n'omutwala mu kooti kati andi gwatwala mu kooti Museveni ng'omutwala mu kooti y'ensi yonna nti wawamba Obote n'otta n'abantu akusingirayo akusinga mpulira bipya Obote yawambibwa Lutwa Museveni n'awamba Lutwa bwe kiri sijja kuwakana ate mwe mwali mu kintu kyammwe okuva Katonga Museveni yali ateesa na Lutwa so sina Obote akutukategedde ndowooza okitegedde nkitegedde awo amakulu gaakyo nti Museveni avunaanyizibwa kuwamba Lutwa yawamba Obote kale katugendeko wa sergeant Jita ate katukapya mbadde sikamanyi Jita omukamaze kyamwebaza obulamu bw'abawadde mwenna mwenna ekituufu mulabika bulungi kisa kya tteno ntino mwebale kwekuuma banname baafadde abamu babonaabona naye ate mwe mukyali balamu Jita tubuulire gye mbuddewo ne munnoono nankwadde temwalabagananga naye nga gye mwajjanga ekige gye mwaddanga wali mu third battalion egwe Abdunasa yasookera ddala gwe ye ebeera etya kakati mwenda abatuwuliriza n'abatulaba sogende eri kikoze bulungi nnyo okulaba nti ojjakoma flashlight etukyazizza musobole okumanya n'okutegeera nti ffe abaali abaana abato tuweze we tuli myaka tuyingira emyaka 5 emyaka 5 nga bakutwala mu nsiko ine emyaka 12 14 mu mateeka g'ensi yonna worldwide kuba kumenya tteeka kubanga twandibadde twasoma twandibadde tuli ba professor kati twandibadde ba doctor nga ffe tuwonya corona si ba China si kusabiriza naye byonna twabifiirwa ku lwa President Museveni eyaleeta obuyeekere waffe mu Luweero njala okubategeeza abasajja bano abatufuga ng'omuli President Museveni baine Fred Rejema ne General Ivan Koleta bave Tanzania gye bagenda okukola obuyeekera ne bagenda Mozambique ne begatta ku kibiina kya Frelimo ekya Fidel Castro gye basanga nga Fidel Castro naye akoze obuyeekera mu Mozambique n'abantu 12 bajjeko eggwanga oddiwamba President Museveni nge yali mu buyeekera bwe Tanzania obwajjako Amini ye n'akoppa ekyo najja yadde yakomawo n'abeera Minister of Defense naye kyamuli mu musaayi kyova olaba nti yakwata banne 26 bagende mu nsiko batandika namba 3 naye abamu basigala wano kubanga yababuuza nga bagenda ayagala amasannyalaze asigale wano ayagala enzikiza tugende n'akwata banne yali asindise Tanzania basome lanka okuba ba cadet officers era olaba group yonna omuganda yalimu Andrew Rutaya yaline banne abalaalo n'abamu abanankole kati nze kinewunyisa Jita yali omwana omuto ne ku research yange gye nkoze kubanga muno mwenkulidde nze ne bonsala omusayi gwange gonna magye kati President Museveni nazuula ekintu kimu baalimu okweyagaliza batya bw'olaba okuva ku nnamba emu 001 General Museveni Kaguta okutuka ku bantu 10 RO 100
group esooka yaba officers bejje lino limulaba goli namba mmeka tujja kujja waawo abantu ab'ekikumi kyembalaga ekikumi kuliko abaganda 6 abasigadde 94 ba westerners kuliko omululu omu Peter Kerimu ne basigala abantu 93 kuliko omuteeso omu omongini ne basigala westerners balaalo banankole baki 92 kiba kitegeeza ki ekyo kine ekifaananyi kyekikulaga mu 81 nga President Museveni bamaze okuba Kabamba 1 owulidde first attack nga bagenda ng'ennaku z'omwezi 6 ogwokubiri 1981 abantu byayingira nabo Kiboga Budimbo Kapeke genda paka Bukomero Kateera awo wonna Kasejjere genda awo yalina gurupu yenga batono nga balaalo bakiya gurupu eyo okuba Kabamba Kanyankole gurupu kubanga ne Kanyankole nyini yamusanga Kabanga bali mu mission y'okuba Kabamba ne Jeje Odongo kakati abaganda bamwegattako okusimeze enguudo zitekamu ensalo emuka zireme kuddamu kugenda nga bulabi kati corona basibye maya basibye mukono basibye wa eri kwali kutema mifuleje mu luguudo emuka y'amajenga bwe jekomawo negamba what is this nosanga ataawo kati bavangako nga tebamanyi nti baliyingidde mu ambusi balina okukubwa owulidde kwega ebintu byali mu tricks nyingi nnyo kulaba ntuwambe eggwanga lino n'olwekyo abaganda bamwegattako President Museveni abamu bemmanyi waliwo nga Meja Kibirango waliwo awumudde nga Meja omuntu yayingira kinana mugumu kwegamba ebintu bino byajjamu engabanya bo ne balowooza nti bajja kwegabanya bokka batya bwe bali nga bagaba ennamba zino mu magye nga tumaze okuwamba abasajja abo beyagaliza eyali records officer waffe mu nsiko yali Ahmad Kasiringi eyali mu kibinja kya muganda wange ono Kibirango nga bajja okuwamba 85 86 ye yali records office ebintu yabyalenjinga nga bulungi n'agamba ono yayingira ddi ono yayingira ddi era ennamba yali azigabye bulungi naye kyewuunyisa kitya Kasiringi bamutuuza wansi bali bagenda kumusiba owaayi tomanyi ekintu kyali kyaffe oyo muwotya ennamba eno bonna ne bajja nga begabanya babere ku mwanjo olide ku first bench fe kitulaba nti obwali bulyazaama era olaba paka kati muganda yange omulabi Kaseenene gende mu Kiganda oyo Kabaalu abo abantu abatuyamba emitiyana n'omwana waabwe yafa talina kiyafuna neki yafiira ku mulimu ne bamutta twamuziika awo amaka gali awo bonna bakaba kimu President Museveni mubi yatwerabira President Museveni bangi nnyo abaana ngera muganda Kibirango wayogedde abaana abaganda bakola kinene nnyo mu lutalo lw'omulaba kati nga abali ku keeke tebategerekeka oba bavaawa oba balondawa n'olaba abantu betwakwata obukwasi abateeso babo bwerweru banjina bodongo Charles Samuel Okero bawesigire kubanga ne Majje Gobote mwenyini abanankole baali bangi President Museveni nga bave Tanzania ye yakwata Western n'awandiika abantu bayiwayo bonna era bwe baali nga bakwata abantu mu nsiko fe niraba nga abantu bangi bava badduka Majje Gobote most abanankole balumumba simanyi baka muntu simanyi bakakama simanyi baani nga bajja ate nga boogera ebyama by'Obote njeri embakindye batokyalinga abantu aba UPC batta abantu biki naye nga bajja ewa muganda waabwe gwamanyi President Museveni kati yabataasa n'olwekyo nja kutegeeza nze gita ndaba nti bannaffe batulyamu enkwe twakolerera eggwanga lino twandibale tutambuza bigere twandibale tulina bwe tuli afande Salabo ne bafande Rwejema be bali bakwatiridde ejje ly'ensiko ne Sejjusa nga amaze otoloka mu police President Museveni ne mu nsiko yalabikanga biseera Nairobi Sweden wa mukazi we kati yandibadde atujjukiranga abalwa byayogera simanyi bannansiko simanyi abalwanyi yeyisaako bweyisa n'olwekyo ensonga yange bwe nzirayo ku muganda wange kyeyatandise nakyo twabadde tuli mu Luswayiri temwakitegedde bulungi bwe tuli mu nsiko ebiseera ebyo amagye gali mu British Army bwe tujja ano mu kuwamba ne gakyuka ne gadda mu Luswayiri nga beekwasa Tanzania kati fe mu magye bwe bagamba standard tease oba attention kiba kitegeeza amagulu gakola ki gagatta attention
kamanda ali wali olowooza ndooza yattattadde abantu yenna mukambwe nnyo. Attention standards kibategeeza amagulu okole ki ogaggule. Stand still kiba kitegeeza kangabala awo nesasi bwe livuga towenyenya olidde. Stand easy then nokola ki nolirakisinga kiba kitegeeza awo ne bwoyingira mu disco tandika okola ki awo ng'otewa moto gwawakawe kati wali yabadde muguusawa mugupande kati ovola ekitabo kyange kijja kuba mu Luzungu mu Luganda mu Lunarwanda mu Kongo njala buli omwamanye wajje twajje eggwanga lino na wajje liraga nawe wetutuuse kati okulaba nti kati tugenda mu lutalo lw'ettaka ekinyusi kiri awo wenjagala okumanyira ddala mwe bayanga soja embeera eno mulowooza tuddawa tudda gye tuva oba tuddawa mu nsonga zino ziri bbiri esookera dda twetaaga kumanya ekyettaka kino nze kintiisizaamu President Museveni kansooke njogereko era twetaaga muwasiganye ukizoke ekintu kimu nze kati olwaleero ndi Museveni nze mbadde njala ku nsonga y'ettaka nga tunagenda nnyo ku nsonga y'ettaka kati gwe mulamu oguliwo ku nsonga y'ettaka nze njikakasa bulungi nga ndaba President Museveni abavubi bataddemu bagenda kutabula lyato lye kubanga ensonga y'ettaka nze nagirabirawo nga twakayingira wano twali tulina ikondere twagenda twali eyo wayigodo eyo gombola ndoza kateera eyo kati ng'omuntu ono ogamba nti wana wantu walungi ni watagata kugamba abantu bwebatukanga wano ni watagata wabuguma era still we yagenda yafuna ettaka naye nawuli abaali munyagako musajja watunga bamusse twajja ne tutuuka ku kisaawe ky'entebe awo omwana yagamba bwati bekisa abiiru era yayogera bwati kati ali awo yakonda n'ekkanisa mulokole awo bekisa abiiru ni hano bano bakola ekisaawe ejensine yente abiiru ne hano kakati ng'alaba nti abiiru bakola ensobi okuddira ku kisaawe ekyennyonyi entebe ne bateekawo awaali badde ente ne bateekawo ennyonyi kakati ettaka lyatandika bwe riti batuzanya akazanyo kuba okudda eri amataka agaliizi gonna tewaliyo Muganda bannange nze ngenda ntyamu kakati era omulala gwenjagala gwe nawulidde ng'ayogera mwanyinaze Sekindi ffe twakulira Bugomora nga tumuyita taata yajja story yajja ataano nga mu mukaaga Bugomora Bugomora ettaka lya Mayiroland lye tuliko ali ku ttaka lya Mayiroland eryamulisi Mukasa mukulu ng'otabuse nawulidde ayogera waliwo abalemesa gavumenti byayagala okukola omugga Katonga guli gwagenda gwe twalwaniramu omugga Katonga mulimu Mayiroland ogwakutuka Katonga owaffe Bugomora okudda wali nje mbuuza mwanyinaze Sekindi yabadde agamba ajoboja agamba kakyogere bwento nti mpuli ananaagira bagenda okuwa ssente Mayiroland kitaawe Sekindi yajja ffe tumuyita taata Sekindi ffe twakula tumuyita taata tubiwulira naleero nga tumuyita taata Sekindi tetumuyita nko Sekindi nga tumuyita taata nga y'omu mu famire yaffe omusajja ave ku ttaka ave ku Mayiroland era nkugamba mwanyinaze nze muyita mwanyinaze waliwo abaana abakola ensobi ne bagenda ndowooza ne bawasaayo nenze muyita mwanyinaze kubanga Bongole ye yatusomesa nga tumuyita baaba Bongole mukulu we Bongole nga tumuyita mwanyina ffe taata Sekindi nga tumuyita Sekindi taata era mu lutalo be nasangawo ne taata wange tebakyayifa kakati ettaka lya Mayiroland kakati nze gyalagamba President Museveni byagamba emitiyana nze twali tulinayo ettaka ye yawa omuyindi Abidi ettaka nga buterevu najja nange mu lukuŋŋaana olwo najja President Museveni n'agamba investor bamuwe ye yagaba era eggombolo ye mu Kiganda Myanzi tewali mu Mayiroland gye bakayaniramu public land zonna zirimu basajja abo kakati n'olaba abasajja ffe abatutawaanye era wonna buli wowulira ettaka libawambye kwegamba ne Buganda nginenyamu ebibanja bawagira ababibanja basooke babuuza omuntu gwe bagamba wasengooti abantu abagenda ne bava gye bava kati tubalaba baasi balinnya bagenda ggulu era mu ab'eggulu mwerinde
era mbaga mugende nabayibula kati balinye bagenda ggulu taxi zabatwala nga zibatwala gindi butologo wawaje zibatwala zibaje bagenda kakati fa abantu abatulumba wano ne bagenda ne basanga ku ttaka ly'omuntu lyaleseewo nga kuliko omusigire abasigire babatanga nabuzi ne baliwamba jango tuyambe wajja kwotya sabataka bamuli bize kakati sebo ettaka lya mayiro landi lisigaddeko abantu ettaka lya alizi era kati president Museveni kiyakoze yadidde siko ya mayiro 19 gurupu ye kubanga yes tabibeera mu atekayo abaseesa ne bagaba forest gye bagobamu abantu abaganda n'abanyarwanda tulina abanyarwanda betumanya abafuuka abaganda era kyagala gamba abakiga ffe tulina abakiga ewaffe bafuuka abaganda obasanga bannakyanzi basakyanzi baani kakati bagobamu abantu awo omusajja kavuma yayimba ati ewaffe mu kigezi simanyibwa forest yo mu kigezi abantu abagitutte gye bagobamu abantu bagitutte yona bagigabidde mawanga aga juzi nalina empenja sijja kwogera abasajja abo njja boogera nga tuzze forest zonna nja kunoonyereza abamazeewo ebibira bino byonna gyefanga yebadde etema ebibira by'ebujuuko wano byonna bimalawo batemye ebibira byonna bimalawo bye bamazeewo bye boonoonye ensi weewa mukulu nga mpunzika bakuweza president Museveni mugezi kati olutalo tewakyali webeekweka kumuyeekera ebibira byonna babimazeewo yetekiniki kakati Afghanistan okujjako gundi ono wa Misiri waliye bibira bekweka bibira Iraka waliye bibira owulira Somalia waliwe bibira balumba America bajirumbisa olaba balumba nensi obuyekera kakati president Museveni obuntu bulamu n'okugenda ku mateeka n'obwenkanya bwe bwetaga mu ggwanga njagala njogere ku nsi zino bazitunuli abantu bazimanye ojja kugira okomaka soko zogere njagala njogere ku Somalia emu yafugibwa Saidi Bale okumala emyaka nga 28 ne kati ekyali mu lutalo Ethiopia yafugibwa Mengistu Mariam yatane kabaka waayo ne kati ekyali mu lutalo emyaka gyali nga 24 Misiri efugidde omusajja ono ani Hosni Mubaraka emyaka 30 n'egigwamu eri mu lutalo Libya efugiddwa Gaddafi gwe mulaba kyenjagala okola mutunulie ensi mu lukalu lwa Afrika ezifugiddwa abakulembeze okumala emyaka emingi ziwunzika bubi nnyo kyenjagala mumanye olutalo lwali Rwanda maanyi memanye omuganda kanti amenye gamala ebitembuga president Museveni kyabadde afuzeeko bino byonna byali badde bimugwankoto nga abantu bagamba nti musajja affe banete singa tetwajjawo Museveni akolenga ba president abagezi babano owa South Africa yalwana nalwanyisa abazungu ng'ate nga bakyaliyo kati family ye yayogera bagamba kyaba Mandela gende wali mu gundi bagala mufuula mwali Munyerere bagala mufuula omutuukirivu bagamba omukazi wajja wano bagala boogera Abanyerere boogera ki kati Moyi yali ayonoonye gundi wano we yamala okumanya nti ensi tekungulwa Moyi gwe badde beebuuzaako kakati bano bamubutu seseko abali efudde Katonda president Museveni aleke kwefuula ndamutuludde nga ggala n'amakyaki okugala amakyaki yaligambye nti kale amakyaki mubeereyo amatu 20 president Museveni ekintu kyemubuulira nange kyenjogera nze ku mulembe guno ajja kwerigana abavubuka nga naffe we twakola obote ajja kwerigana abavubuka pakati ya gaasi president Museveni mu Bayibuli afaananiyako omusajja bw'ati Dawudi we yamala okukuba Goliyasi buli yamugamba olaba nakuba Goliyasi ne Bayibuli egamba Goliyasi ng'amaze okufa Dawudi nakuba Goliyasi amalala ge yafuna nakuba Goliyasi Bayibuli egamba yalemwa okuzimbira Katonda ennyumba ye nyumba Uganda emulemyo ono awoza nakuba obote nalwana obuyekera ngenda kukola ajja kufa nga Dawudi ekyo nkyogera mutabani we yali Sulumani gwe batenda kabaka yayita Bayibuli egamba nti bwe yamala okutula ku ntebe n'ayita bakabaka abamwetooloddemu kabaka w'ettuulo yasooka okujja n'awulira omulenzi amagezi ge yali aleese ne batandika okukolagana wamu kwe kuzimba ennyumba ya Katonda ye nga ateesa naye ono yakubanga bakube olaba nakuba gundi Goliyasi ate oyo kabaka w'ettuulo nakuba gundi oyo mugamba ki nakuba kati ono nakubye Somalia amagye gaffe gali gindi ayagala kufaanana nga Dawudi ennyumba yamulema okuzimba kyova olaba era na bino biriwo nja kudda
nkuwe ebirala ebisigadde. Tunatera okunzika tulabe Sergeant Gita n'olumbere ko abakulu balina ebyokola bingi naye ng'ekikulu kya byonna ebigambo byonna bye muwulira nga byogerwa wano bya kinoomu bya history bintu bye balabyeko ate bye bawuliddeko si bya management naye byaki bya kinoomu n'olw'ensonga eyo amuwakanya ojja mu contacting amba akukubira akasimu mwogere nze njabawo esimu yange amuwakanya byayogera leta ebituufu ebibyo era namba ye era sebo nja kwogerako ekinsiibwa ennyo nja kwogerako kuba RDC bano tugenda kuddaawo Sergeant Gita ku kyettaka tuddawa Uganda mwabazirwanako ensi mulaba mwagirekawa mugitaddewa eririddawo essaawa zino tuddawa mu bufunzefunze awo kakati bategeeza kyakola bulungi nti kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi yakomawo kabaka okulaba nti yadda wano era mpulira nnyo mwebaza nnyo President Museveni yakomyawo kabaka eri yali ndagaano okuva wa Queen bwe baava Kenya bagenda abantu basatu bagenda okwegayirira Queen ayogere n'ensi endala bafuna obuwagizi wano kubanga eggwanga lyalirizzeemu obuyeekera ate nga tekikkirizibwa Obote yaliwo nga mukono gwa Nyerere nnyo bw'osoma ekitabo ky'Obote bw'ogenda mu Man's Charter bye baali bataddewo ebintu byonna President Museveni byakolerako bya Mr. Obote mentawe era akimanyi bulungi mujjukira lumu ng'ali Entebbe mu State House ayogera ku corona yagamba mundeetere akawulire kali akagasi olidde n'alaga abantu basatu n'alaga Kinyata Mzee Jomo Kinyata n'alaga Mzee Nyerere n'alaga omugenzi Obote President Museveni n'agamba misoni ye tennagwa abamulabirana mu kifaananyi kya President ng'ali Entebbe agenda kumaliriza misoni ya East African Community kiba kitegeeza enkya President Museveni wantaliiwo alina gy'alaga olira bino byonna byakola ebyokugamba kati atuuse ku lutalo lw'ettaka olwo nja kutegeeza Teribani essaawa zino abagirwanamu baali baana bato abatawanya Teribani gye muwulira ensi y'Obuwalabu naye ndowooza bali kumpi kugiwamba lwaki olidde n'olwekyo kakati ffe abaava mu nsiko ne batufuula baferiya tetujja kukkiriza bintu ng'ebyo ezo kibabulira olira twali baana bato batukozesa ebintu bingi nja kutegeeza President Museveni okuva e Kabamba first attack yandibadde atambula kudda lwakitula naye yakimanya nti bajja mutta abalala toyinza bazanyira ku nte zaabwe era batumala okuwamba n'atugamba nze byenjula byonna President Museveni yabitugamba n'agamba olutaluwedde olw'ekiyeekera kati ngenda ku lutalo lw'abalaalo lwaki yayogera ekintu ekyo yali amanyi bantu kye baadiringa nabo era yabakozesa obukodyo obungi okubanyagako ente olira mu State House Entebbe bonna n'abawandiika bakanengere bakazaalirwe baani bonna n'abayita Entebbe ng'emiggo nagyo giringa abantu gibali wano nkoni n'obukoofiira obutinitini nga buli omu yamadde okutegeera ente mmeka z'alina era yazibabbaza olaba ekisozi olira nga buli muntu amuggyako ente 10 n'amuwa loole amuggyako ente 10 n'amuwa sitawutu zonna yazipaakinga Entebbe byonna tubimanyi olira bw'amala okuva eyo n'amanya kati nkwata kiboga yadduka kiwalazima katukwata yali amaze okubala nti jakkiira mu kiboga Kateera kudda Bukomero Kinyogoga wa adde mu Buganda yali amaze okubala Obote ekisooka yali ataddeyo ranches era ente zaaliyo eza buli kika kubanga Obote yali akoze ebintu byonna paka ne waabwe erango yonna twasangayo ente babalwana mu Noza tumanye ebyaliyo n'ente wajje zaalaga akadde katwala olwekyo kati ettaka eryo nalina kolido katokolido mu Luweero wansi Bulemezi kirira paka Kiryandongo genda mu Buluuli genda mu Kyoga olidde bwe twamala okuwamba wano kati nze mbanza nabagamba Gita byenjoga tekuliko nfuufu bwe twamala okuwamba abasajja abo boolaba ba generals kati baatuula mu nnyumba emu bwe twagenda okuwamba nti waliwo land commission ya public land ne beegabira ettaka Lwejema nali bodyguard we 86 88 9
Land Commission yetekola naye weewunya Rwejema alina ebyapa wano 15 byaleka wano olidde nanonyereza mulandi nenkola kinga nabyengobiraka omwana gwe yaleka wano alina ebyapa 15 weebuuza Rwejema omutuusi yafuna ate ebyapa 15 gende bwe yale wali sejjusa alinawo square mile walime nniimu osanga fuso zipakinza watikka mmotoka za nniimu yafuna yatya sejjusa omusajja w'essembabule omulaalo genda eyo wansi Busunju Kagame balina ettaka olidde ettaka lyonna gye twalwanira lyonna balyegabira kubanga baakimanya nti abazeeyi bannannyini ttaka eryonna battibwa mu lutalo olira era yonna n'osanga basibye sengenge bamanyi buli wamu batumwi nabo bonna bamanyi nti wano wali Wasonko wano wali era ayogera n'agamba this area wali Wasonko nga manyi yafa mu lutalo nasanga ebyo ebizzukulu biri awo bizonto naga kati muga ne babateka mu plano ne babavuga ne babatwala mu Afrikana ne babagulira enkoko bichi ne bagata bawe sente bweziti bwe bati batuguze kubanga balina sente olidde bagende wamutebire baba wa sente bagula buli wamu tugenda kudda mu program endala njagala wonzike mu kawo yes please nolwekyo bagamba twalikoze tutya President Museveni nze musaba ebintu biri wano byonna abiraba genda mu Lwera omusenyu bagujje ennyanja bagiyingidde yonna batwala omusenyu President Museveni abamanyi waayita ngadde lwakitula gende wali Kakande wakoze omucere wonna waayita abimanyi olide ebyo nebyo nakutwa bagala okusanyawo ebitogo byonna byolaba neyo lubiji olida bamusensera mpola era mpira bete anyowa nasema mwamitanga mama mabira ate namana achuka kuli kweli ya munkwe nagenda mwena alemu kati ngunja kulwanyisa abannema anyago agenda okujjawo ani agenda okujjawo genda mu Bugerere juzi wano kabaka wafenga agende Bugerere bamugano gende Bugerere kubanga ali afunye information nti ettaka lye eryomu Bugerere eyo bali tutte olide okuteka yoyo beka kimeze President Museveni yajo mujasiwe yamutekayo ku ttaka lye Bugerere olide family first family nayo yike mitwale ebiri paka muchoga obutegero otya okola mulandizi office itamusoke Kadogo sina bwe salwanira nze mbala ngamba obutegero tax ya mairu zezo okola mulandizi commission mitwale ebiri jejiri beka kimeze kwe kubera wali ditene kutaka lya mpaji paka muchoga Kawongo genda wa n'ennyanja choga bagisala mudda kati nja bategeeza neno Victoria jemulabe erimo poloti oya ndoza mula Bob Wine yagende bangano kwogereka Langala simanyi bichi ennyanja erimo poloti twalikoze tutya nakakati mwabasajja abalwanako the way forward tuyambeka abantu taka utalonda banga azeruwero ekyo kimu kyokubiri kamalize jita ekyokubiri olukiiko lwatwatula eggulu olw'abakama bafa ab'amagye abakulu owulira babeesigye simanyi baani abakulu abamu baali baganye ne kabaka ddewo olwoza lwaki kunyaga Buganda kubanga yo mission ya twalinga mu nsiko abakulu nga batudde nga mubalengera bulengeze eri tribe age baali bateesa biki aba abantu nabo laba bakayindo tafire bajimu mwezi simanyi baani balina mission bo bateesanga ebintu ne Moses Kigongo oyo simanyi Muganda we na mutamba simanyi Muganda wawe yo butambala basirikidde ebyama bingi webuuza Kigongo yali mu nsiko Musakoti yajibuladdi yali mwavu munako muzibu kugamba abantu bali wano batuzanyira ku bwongo President Museveni agenda kujjayo ekintu amanyi ayogera mu kintu ky'obote wano bote bali bapanze program batujje wano bateke mu bifebera myaka ebiri wakala moja olida mugenda okudda myaka ebiri ng'akoze ng'ebya Nyerere byakoleyo simanyi mu Bujama village eyo mu Tanzania mugenda okudda nunga batwala wodda awali awamwe ebyo nda program kati nze nda President Museveni akyagenda kubigendera byobote naye nga ndaba nti ayinza okumaliriza obubi mu Uganda wano n'olwekyo nze gende kala moja mbade nakapiripiriti olide osanga nti wano wa mama Janet emiti zigenda paka eyo walonje basemba famu za mwogo motoka za UCZ eyo tata za UCZ eyo zisomba amazi zifukirira kwegamba waliwo olukwe olu wano mu Uganda mtanda kutegeera nga tujja kumaliriza nze mbagamba President Museveni mwana ava ku ntebe we are in a big problem here amagye tegateredde police tateredde abantu benyini bali mu kwemulugunya sente z'omusolo wa musolo zibiddwa babiraba omuntu abba ne bamukomyawo enkya ne bamukweka nkya ne bamuza mu posti why President Museveni yagamba alina ba advisor 18 yabawo bwa advisor tebasola no mu advisinga we kati chechi
ne bali abalya sente Prado kuzagulira milioni mmeka misaala those are my advisor nze nakuwa bwa advisor how can you advise me kati baki bamili baba sudde abalese betikanya baba sudde abalese kakati kuchettaka President Museveni ade ku tebo batulene kabaka ebintu byobote aleme bitambulirako weewaawo fe bannansi ko tetuli basanyufu weewaawo yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya